Kati Hiludamani nze mumanyi mupimi ebbanga lyonna era nzizenga mu bagamba ebbanga lyonna ne president yamukubye eki igino Nino ulinangu yagala muyingiro mugambe kwa mada bamugobye genda Dr. Hildeman bwabadde asazeeko office y'omukulu wali ku kibiina kya NUP mu mawulire agocha Hildeman yandibanga ali mu lusubo olw'ensonga nti omukwano gwe ne Bobi Wine gwandibanga essawe n'otogera agavira ddala munda guli mu katu. Hildeman ebibye si birungi wabula nkusabasooka olekenge owulize bulungi oba fuutu soja webali baagala kubanga kadi ye bagimumamulako obutadda mu parliament mu kifo kya Mawokota North Constituency okusinziira ku bigeresi wakati Hildeman yalabiddwako mu katambi nga Bobi Wine amukuba ekimoni ekyongera okukakasa bino byogenda okulira mu eno video nsaba owulirize bulungi nnyo. Hildeman yalemwa okusalawo ku ye ne Mathias Mpuuga ate eri mukama we Bobi Wine kati wano obuzibu bwasinga ddala okuva kati obwa Mpuuga nze gwennemu okusala gwe mazima kubanga nina interest Katoliki munnange Muganda mukama wange awadde ampabula modo wange wali ayagala nkwate kasomote nalina kusirika kyekitiibwa bakadde baffe kye baatuteekamu nti bw'olaba bw'oba otomera waakiri okola ki osirikawo mu parliament mwakirabye n'ebigambo byayogera ssaawa zino neki kyayagala okuinsinuating oba okuteekawo oba kye bayita okuinsinuating simanyi bigambo byammwe bya luzungu mu abasoma gwe yiga luzungu nze nkusinga magezi obusajja twabulaba ne tugaba buno obusajja bupimi ne tulaba engeri gye bakwatamu ebintu byabwe ffe tubiraba ne tugaba bino ebintu engeri gy'abikwatamu si ya muntu mutuufu ne tulyoka tutandika okukola ki okubukuba mu ttooki ebbanga lyonna tubadde nga tubukuba mu ttooki n'ako Kasami the Mighty Family n'okukakwata okukateeka mu kkomera era nakikuba ne ngamba ako kabadi oyo katemba ne kalyoka kavaayo ne bikamera ne kasiriwaza abasiru ebbanga lyonna nga bwe kakikola kati president yavuddeyo n'agamba tukole eggaali ne kajja kakivuge mu ngeri y'okukikyamya n'agamba waliwo abantu abatulimu nga bo batulimu kutuvuga nga batutwala wakyamu nga beeyita abamu ku ffe oba bamu ku bannaffe gwe n'oyimirireyo n'omutwe n'engalabi yo ku mutwe ng'ogamba nti yakozeemu ku nsobi bakola bukozi nsobi abantu bano tebakola nsobi abantu bano bye bakola babitegeera abantu bano bakusinga magezi gwe ne bakusiriwaza nze teriyo kintu kinnuma nga kubeeraawo ng'omuntu ansiriwaza naye nga ansiriwaza kubanga akimanyi nti asinga amagezi gwe n'obeeraawo ng'ogoberera bugoberezi Sami ayogedde kino ate gundi ayogedde kino ate temulwana ebitulwanya bye biki sooka obirabe ekyankubisanga Hildeman kyeki ne munkolera obukuukulu ne muwanika bulaivu ne bumusheyalinga ne munvuma bye mwanvuma naye kiki kye mufunamu saawa zino temuswala okujjako nga muŋŋamba nti kati simwe temuyina nsonyi nze bannanga okujja olunaku lumu nga mpakanya bye nali njogera ekintu ekyo kinkozza kinnafuyiza ddala ne bwe mba ndinzekka nga tewali waŋŋambi ne waba tewali wa awasembayo wakulu nnyo wabulakiriza nkujjukize abajjuli potential organic products era nga bano bakola products eza habo wabula nga olunaku olwaliro kkiriza nkujjukize ndi bayina ekyogo eky'omukisa omukulu agamba nti kyonna kyasinga okubanga akwasaganya weetagamu omukisa era nga wano wayagala okutandikira okulaba nga ate ebizibu by'olina bikuviirako ddala ekyogo ekyo kikulu nnyo era nkakasiza nangamba nti ebyaddala buli akitutteko era nga kyakakasibwa aba UNBS omukyalo ono asangibwa ku Salama Road office weziri era nga si bano abakabalaza kati ayina bingi nnyo era nga ebyaddala eddagala nnyo nga bwogezako kubanga olaba akafaananyi byonna ajja kubanga akwasaganya mukubireko atogenda kubanga wejjusa kati wano wakulu nnyo Hildeman ebibye ebibi mu kibiina ekya National Unity Platform si omu ku babaka abali popular ennyo si omu ku babaka abali popular ennyo era si omu ku babaka abatera okulabwako ennyo ku kitebe ky'ekibiina era si omu ku babaka abatera okulabikira ennyo mu mawulire. Kiyaga Hilary Innocent incumbent MP Mawokota North Constituency munakibiina kya NUP kakati ekirala mu constituency twategedde
eno constituency mwakiikirira ayina olutalo nga sina lwa NRM wabula ayina olutalo already n'abakulembeze ba NUP munda mu kitundu ekyo already ne bafuutu soja waliwo olutalo olw'amaanyi bafuutu soja munda mu kitundu ekyo bayina olutalo wakati we waliwo olutalo wakati wa Kiyaga Hilale ne bafuutu soja abawerako munda mu kitundu ekyo era bo bafuutu soja bamulabanga atali waabwe Kiyaga. Ekirala ayina saga eyaliwo emabegaawo era bafuutu soja abo ne bamuyisaamuko n'eggaali ku nsonga z'omubaka Mpuuga Mataasi Nsamba eyali akulira ovuganya gavumenti ono bwe yagenda maaso n'okeka nti aweebwa ensimbi obukadde 500 ababaka abannakibiina kya NUP abawerako baavaayo ne bateekenga sayidi nti nze mpagira Mpuuga ensimbi ezo wazimuwe oba nzivumirira. Bannakibiina kya NUP baali balinze okulaba omubaka ono Kiyaga Hilale Innocent yali ku ludda ki ku nsonga z'ebitaano. Kakati bwe yafuna omukisa ab'amawulire ne bamubuuza owaaye oli ku luuyi ki yategeeza nti nze nga nze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiyaga sisobola kusalira mwami Mpuuga musango olw'ensonga sooka mukatuliki munnange kati musalira omusenti wabula jjuzi mu kalulu ak'ekawempe nali wano ne mbategeeza nti ababaka bangi abagenda maaso n'okulabwako mu kalulu ak'ekawempe bangi ku bo nga baali banoonya kaamu baako okudda mu bantu ng'ebintu tebitambula bulungi. Akalulu k'ekawempe kaasitula ababaka abali mu paalamenti naddala bannakibiina ekya NUP n'abo abaagala okufuuka ababaka abawerako wali olina okujja weeteege kamera zikulengere ng'oli ekawempe. Omusajja ono Innocent Kiyaga Hilale y'omu ku baalabwako atuliriza ekawempe era ajjukira nti y'omu ku baagenda maaso n'okufuna ku miggo egyali ekawempe. Abamulima empindi ku mabega abamuvuganya baagala okutwala entebe bagamba nti yali anoonya kaamu baaka kwe kujja ekawempe. Kakati yooyo Hilale Kiyaga singa anaaba teyenywezezza bulungi ebyokufuna kaadi y'ekibiina ekya NUP luyinza okuba nga lugenda kuba y'amawokota. Era yali mukwano nfanfe ow'omubaka kakati Kiyaga Hilale Innocent. Yaliko omubaka ekisooka yaliko omubaka ow'ekitundu ekyo si mupya mu kitundu bamumanyi wa NRM. Ekyokubiri yali Darling nga bamwagala nnyo ono NRM girl yaliko mu State House okumala ebbanga. Bagamba nti muntu wa wansi nnyo ayagala nnyo okubeera mu bantu. Kakati nti atijjukira nti waliwo enteekateeka ezaatongozeddwa ez'okulaba nti NRM yiddiza Buganda. Mu nteekateeka ya NRM okweddiza Buganda ono omu ku batunuuliddwa okulabika nti ayambako nnyo mu kuzza NRM mu Buganda. Baamusindise dda agende maaso n'okweddiza Mawokota North Constituency. Kati nga bwe kitera okubeera candidate abeera avuganya incumbent azimbira nnyo ku bunafu. Enjiri ye mu kaseera kano etambulira nnyo wakati ku bunafu obw'omubaka Kiyaga ng'agenda abagamba nti mulaba bamwansuula mulaba bye mutuuseeko Amelia waabwe mulaba bwe mwansuula kakati mulaba bye batuuseeko bulaba gwe mwalonda takoze kimala. Kati embeera bwetu bwetambula akaseera kano kennyini ne kisuubirwa nti singa okweyawulayawula okuli mu ba na NUP wano e Mawokota North singa tebafuna candidate wa muzinzi ne beeyawulayawula ne bajja ne beesimbawo abawera bayinza okuwa Amelia Anne Kyambadde omukisa okujja n'abawangula. Waawo abalowooza nti Amelia Kyambadde ayinza obutasobola bagamba nti ne2026 nga bwe kyali mu bitundu ebya Buganda ebiwerako amaanyi ga minvuuli era gayinza okukola era nga bwe gamwera juuzi
ne gaddamu ne gamwera kati embeera bwetyo bweri. So NUP ekimanyi bulungi nti wano Mawokota North singa ekola ensobi yonna ne batagatta bantu baabwe nga bukyali Ameriani kyambadde ayinza okukozesa omukisa ogwo ogenda maaso n'okeka nti obaoliawo abawangula mu kaseera kano newankubadde nga mbagambye nti still Minvuli esuubiddwa okusalawo ebintu bingi ne wano mu Mawokota North constituency betukwasibya nkomeredde. Eyo oyebadde Minzaani mu program The Inside Story. Wabula jjukira nti Minzaani